yanyaguludde omuzungu akwatiddwa. Atutte ab'ebyokwerinda gye bakweka ejjambiya ze bakozesa. Abagenze mu loogi okwesanyusa beetemeddeyo embale. Bapooca na bisago. Mulenzi tayogera, omuwala kujja kuyanda alimu akwogera. Weewaawo nkwaniriza nnyo era njagala nkwebaze okuba nti okkalidde. Nze Ssanyu Robina Mweruka ndi ne Mebo Mulungi. Tutandise n'emmaali y'omugenzi Haji Musa Katongole ng'eno eyongedde okutabula bannamwandu. Omukulu asazeewo okuggala ennyumba ey'omu kyalo eyasigala mu kiraamo nti bonna we balina okuŋŋaanira. Kino kitabudde bannamwandu abalala era nnamwandu omuto n'agamba nti wano wandibaawo ekkobaane. Okulwanira emmaali y'omugenzi Haji Musa Katongole yali owaawe todda ku situdde buto Hajati Mukulu Sane Kaddu Katongole bw'agadde ennyumba y'omukyalo eyalekebwa mu kiraamo nga wakuŋŋaanira mulekwa ne bannamwandu. Hajati Mutonga Aisha Nambiru Katongole olunwe olusonze mulamu era omukubakuza Haji Muhammadu Katongole amanyiddwa ennyo nga Haji Kato nti yeekobaanye ne nnamwandu omukulu Hajati Sane okulivula mulekwa abalala ne bannyaabwe era nti babaganya okwesa emigabo gyabwe. Siri omu siri mukyalo omu ate Hajati Sane era tali yekka n'obuyinza mu ddaame tebabumuwangako nti bamusoma yekka alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo okusukka ku balala. Tuli abakyala basatu okumwanyi n'ennyumba gye tulina okusheyalinga wano nga famire nze mbabuulira yannema sisobola kugisulamu ate n'abaana abamu tebasobola kugisulamu ennyumba yaggalo. Wano wajjudde bakoddomi b'abantu simanya bakoddomi waliwo omwami mukoddomi wa Haji Kato abo be bafuka bannannyini wano. Haji Aisha Katongole tumusanze atudde wansi w'omuti atugambye nti emmaali ya Haji Katongole yagabanyizibwa mu Busiraamu ate emyaka 3 egiyise wabulire bagezaako okugenda okwesa emigabo gyabwe ng'omukozi ne nnamwandu omukulu babayimbulira poliisi ne bakwata n'okuwamba ebikozesebwa. Ebintu okumanya byagabwa buli omu kye yafuna akimanyi kakati ate lwaki nze akolera mu kyange ng'abalala n'okutunda baatunda lwaki nze ntulugunyizibwa. Hajati Aisha atugambye nti omukuza ne nnamwandu omukulu balimba ofiisi ya RDC Kayunga ne poliisi nti emmaali tegabanyizibwanga so nga kino kyakolebwa ddala Maseeka bakulu ekibuli. Eshariya ne sayininga ba administrator bakola omulimu gwabwe ne bagumaliriza kubanga ne transfer zimu tuzirina ziriko signature za administrator bana ne administrator omu gwe nandirowoozezza nti yandibadde alumirirwa nnyo abaana ba muganda we nti yandibadde agamba abaana abato ate gwe kennyini gwonnwanyisa nakkola ki Haji Kato. Atulaze empapula era n'atulaga ekibangirizi kye baagabana n'abaana be kyayika 81 mu kwezo ebitaano 94 eziri ku ttaka lya Haji Katongole lireka ku kyalo lwa Byata. Owa DPC eno wa RDC mubabuzaabuza nti ebintu tebigabwanga ebintu byagabwa emyaka tugenda myaka 3. Awanjagidde President Museveni nti omugenzi Haji Katongole yali munne wabula mulekwa tebali bulungi. Sebo Mr. President sebo mukama wange taata Haji Katongole Musa yali munno mbadde nkusaba oleme kutuula bamulekwa nabo baana nabo balina okukula tuyambe otutaasa abantu be batulekera tebatuyambye nga ziva ku ngabana y'ebyobugagga era baleese n'okutya mbatuuze. Tinali nkyali awo mabegako awo ne wajjawo abasirikale ne pulani bajegazze kufaamu agayimiriza Hajati kati nabadde nkyali awo olwejjo olw'eggulu ne baŋŋamba nti abasirikale ba poliisi bazze ne bakwata masini 2 era ngenzeyo nenkakasa masini 2 zakwatiddwa. Ye Hajati mukulu ku lukumu lwa ssimu ayogedde ekyamugaziza ennyumba nti ayagala esooka erongoosebwe kubanga yali efuuse ekifulukwa. Ennyumba kati omuntu ngeyo omuntu afudde esigale nga nzigule bwetyo nobody goes there teekayo abantu bagirongoose bagizire ennyumba yabadde eringa kifulukwa. Ate Haji Muhammadu Katongole muto w'omugenzi era omukubakuza nga naye asinzidde ku ssimu ategeeza nti ebintu byagabanibwa era tamanyi entalo kwe ziva. Byagabwa zaagala mukwatagane nabo bazzewo
RDC Kayunga Mariam Nalubega Segu yagambye nti yafuna okwemulugunya okuva namwandu omukulu era kyavudde alagira DPC awerezeyo abapoliisi okuziyiza obukubagano mu famire obuyinza okuvaako ate okuyiba omusaayi. Tuyimirizza buli ekikolebwa kalino nga kyetutaagala bantu kubaanagana n'okuleetawo mbeera yakwettiŋŋana kubanga wabadde bwenkayana omukyala omukulu agamba mbu ekibira kye n'abaana be ng'ate n'omukyala omulala agamba naye ekibira kye n'abaana be. RDC Nalubega wadde amagezi nti abafamire bejjemu okweyagaliza buli omu atebenkere mugabo gwamuweebwa kubanga obukakafu bulaga nti baagawana mufo ky'okubuzaabuza ofiisi za gavumenti kubanga buli omu alina ebbeetu okutuula okukozesa ekyo kye okutunda emaali ya kitaabwe omugenzi bwe bamulabye omukazi ono ataasiddwa abajaasi ng'okumutolosa bakukusizza mu kukuse. Emirimu gisanyaladde ku Georgia House mu Kampala abooluganda bwe batabukidde abajaasi ba UPDF abalemesezza abasirikale ba poliisi okuva ejjinja okukwata omukyala Said Omar Abdul. Kooti gwe yayisaako ekibaluwa kibakuntumye. You people have to leave this place. This is a matter of the family. Please hurry up. Kidiridde abaana b'omugenzi Ahmed Salim eyafa mu January w'omwaka guno okugenda mu lukiiko ku woofiisi nti Omar gwe banoonya wali era ab'amagye ne basooka bamu oluvannyuma waliwo ab'amagye abalala abajjidde mu mmotoka ne drone namba UBG noti 40 nga bamufulumisa bamubisa ekikooti ku mutwe olwo ne bamuyingiza drone emwongeteyo. Kino kitaanudde bamulekwa ne baleekaanira waggulu ekiviriddeko abantu okukuŋŋaana nga n'abamu bayimiridde madi ondera naye emmotoka zibabuliddeko olubaga. Munnamateeka w'abamulekwa bano nga ye Isa Ogomba agamba bakukuba ab'amagye bano mu mbuga. Poliisi bwe munoonya okwagala omukwata ab'amagye nga bagiremesa kyanaku nti waliwo abamu abasukkiridde abali above the law nti omusango guli mu kooti n'administrator general agambye nti omusango guli mu kooti bwe guti oguli ku forgery ne intermediary in the state of the deceased olina okwapiyalinga mu kooti wansalinga charges. Emboozi eno twasooka okugikulaga mu mawulire agabuutikidde ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokusatu omwaka guno nga bamulekwa bano bali mu kooti ejjinja gye baatwala omusango mu bavunaanira Omar. Ne basangayo ebizibiti. Ekitongole kya Crime Intelligence ekatwa kikotta omuvubuka kirenge kuli system aludde nga atigwa bannakkibuga nga bbanga byabisa bodaboda era nga atambula n'ejjambiya kigabi bantu ne banne basinga kuteega abantu abalina ensawo abavukola amaduuka ne babateekako amajjambiya ne babaggyako buli kimu. Mubba wanawo makindi mukozesa ki jambiya mukola mutya kubeera ku piki tambulira ku piki tukumusanga ku mulundi guno ekimukwasisa ze ssente zabyeko muzongo munnansi wa Busedi Christian Rwaka gw'abadde yakabaka essimu ya iPhone Samsung ebalirwamu obukadde 7 ne ssente enkalu obukadde 2 n'ekitondo ebirala byamubbye kuliko passport 2 nga kyamuviddeko okuddukira ku poliisi n'awaaba okukakana nga omuvubuka Kirengwe akwatiddwa.
Kirengo akkiriza nti ono si muzungu yekka gwe yabadde yakabba nga wabulidde ab'ebyokwerinda amajambi agabadde bakozesa gye bagatereka nayogera ne banne gye basuula nkola ne Segawa Mukato Muisimo then nkola ne Santos bosi wafuye Ali ne Clever ategeeza nti ejjambiya ze bakozesa bazitereka bulenga kikaya nga bebyokwerinda bamututte n'abalaga akayumba waggulu yabadde agitereka abantu abaliranye bakuganya okulaba ku kyalo kyayo mu budde obw'ekiro nga bulira abantu nga balaajana tusula tutebase obubanda buno babumenya buli kimu kyonna obuliri tubiyingira saawa egyo gwalogangana ekiro kyonakolewe banzibu bwe baba babbi babatwale Kirengo abategeeza nti waliwo omukyala gwe baatwala nga bulo katono okufa yamukubeera omukyala mukwirwanako yamuteba ejjambiya ku mutwe naisikayo ejjambiya bwenti negwa maze nasindika nanyikwata nantema nenzuluka nga nzira eri naye obuzibu tulina abavubuka tebaagala kukola babbi bategeragera abantu batema abantu ono ategeeza nti alina banne bakola nabo kusala amalodi era nga bebyokwerinda bamututteyo bw'ato Kirengo n'abalaga akayumba banne we basula kyogende basanzeyo n'omu ekiwaliza ebyokwerinda okumenya akayumba okugyamu ebizibiti munda basanzemu amajambiya amalala n'essasi nga bebyokwerinda bitutte TV ne faani naye biteebereza okubeera ebibbe Kizamatene yakusakidde gulino kulwabukede TV bo abaagalana ababadde bagenze okuwujjalako n'okwesanyusaamu bafuniddeyo obutakkaanya okukakkana ng'omusajja atemyetemye omukyala gw'abadde naye omutwe. Bino byonna bibadde ku Vienna Guest House mu kibuga Masaka. Abaagana Rose Nakaliso emyaka 24 ne muganzi we Paulo Kafero emyaka 26 bakanyiza bulungi okugenda okuwujjalako n'okwesanyusa mu lodge ya Vienna Guest House esanga mu kibuga Masaka mu kiro ekigeziza olunaku olwaleero. Kyokka kitegerekese nti bafuniddeyo obutakkaanya obutannamanyibwa kwe buvudde era bugenza okuvaako eddiba bamitiddwa ebiso ku mutwe nga n'omusajja ali wansi wa kitanda ataawa ng'ekisenge kyonna kibadde kibunya omusaayi. befunisa ebiso omulenzi tayogera omuwala kujja kweyadalimu akwogera. Kigambibwa nti Kafeero aliko banne bakola nabo be yapangisezaako pikipiki okugenda okukola wabula yaleero ku ssaawa 4 ez'okumakya lwe batandise okumunoonya nga tebamulaba. Mukwano gwe yamulese ng'amuwadde piki kati piki gwe yamuwadde piki nga ono nanyini piki ng'akuba essimu oli tagikwata kwe kujja ng'alondola piki ye omuwala gwe yakubye essimu ndowooza n'akubira ono nanyini piki asanzeyo ndowooza n'akubira ku ssimu y'omulenzi n'amugamba bali kuki bali kuyena kati naye gwe kunkubirako nanye kwakola ki kujja kulaba bino bibaddewo buli nnaku tugimuggyako nekujana netukola netukomawo. Bamukubidde essimu nga Nakaliza yagikutte n'abategeeza nga ye bali mu lodge ya Vienna nga bagenza okubatuukako ng'embeera yasajjuse dda lwatu ne bayita poliisi. Abasirikale okuva ku kibe kya poliisi e Masaka batuuse ku lodge eno ne bakwata abaagalana okubatwala mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Poliisi yeekebeza ekifo okuzuula ekiviiriddeko abaagalana abagenze mu lodge okwesanyusa nga basanyufu ate bafuniddeyo ebizibu nga birina kubatwaza mu ddwaliro. Bagudde ku kyuma ekiteeberezebwa okuba nti Kafeero kyakozesezza okutematema Nakaliisa ebisago ku mutwe. Mu ddwaliro e Masaka gye baddusiddwa abasawo babadde bakola butasamuka butasamwoyo okutaasa obulamu nga Dr. Mary Nsubuga akulira ekifo atuukirwa abayi atubuulidde nti Kafeero yanywedde ebintu ebiteeberezebwa okubeera obutwa. Naye okusinziira ku examination yaffe gye tulaba tusuubira nti alinako kyakozesezza ekigwa mu kika kya poisoning. Kubyali opioid poisoning kuba tumusanze amaaso ge ekikuza constricted pinpointing ekyo kitera kubeerawo mu poisoning
era naffe tutandise okumujjanjaba. Twakasirye omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka akakasiza ebibaddewo nga n'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Tusobodde okusamaninga oba okuyita abatwala ebinyonnyola era nga waliwo n'ekyuma ekisangiddwa nga kiri okumpi n'obuliri bwabadde ekisuubira nti kyekikozeseddwa okulaba nga abaagalana bano beetuusaako obulabe. Kyokka alabudde bannannyini bifo ebisanyukirwamu okubeera abeegendeeza kubagendayo okwesanyusa. Okulaba nti babaaza bulungi okulaba nga tewali kiyinza kubatuusaako obulabe saako n'okuteeka eriisa ejjogi n'eyo abantu abagenzi okwesanyusaamu gye balaze. Oba oliawo kiba kisobola okuyambako okuwulira okusika omugu wakati w'abaagalana abo, oba oliawo kiba kisobola okuyambako okutaakiriza. Fiona Nanyomo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Bo abatuuze b'e Buyikwe mu Gombolola Okulisi Ngongwe n'Enkokonjeru baaniriza enteekateeka eya Minisita Sam Mayanja ng'ono ye Minisita omubeezi ow'ebyettaka okugendayo hamulungula ensonga ezibagulumbya emitwe ez'ettaka. Bagamba nti endoliito ku ttaka zibadde zisusse. Abatuuze mu Magombolola Okulisi Ngongwe n'Enkokonjeru Town Council mu disitulikiti y'e Buyikwe basanyufu olwa Minisita omubeezi w'ettaka Dr. Sam Mayanja okusalawo akuba enkuŋŋaana mu bitundu by'eku Lwokusatu basobole okuketa ebizibu bya binaddala bikwata ku ttaka. Minisita Mayanja we yagenda ku mitwe mingi abatuuze naddala b'erugonjo bamulajjanira kuba bajjako ebibanja byabwe nga tebeesimbiri ne babamu obusente butono. Tutuuseeko Enkokonjeru abatuuze ne batubuulira ebimu ku bizibu bye bagenda okutegeeza minisita singa banaaba bafunye omukisa. Abamu ku bano kuliko ab'okukyalo Nabuwundo ne babe yalagira okwamuka ekisenyi ekyo we balina ebibanja era nga bazze bakuliramu emyaka n'emyaka. Minisita agenda kujja mu kitundu kyaffe era tumulinze, tulina ebigambo byaffe ebituluma naddala NEMA egenda kututwalako ekitundu kyaffe era abatuuze tuli wano tukaaba. Tetumanyi lwaki baagalawo ng'ate tebatuwadde ssente zaffe ze twagulawo. Batuliyirire naye n'okuliwa tebaagala. Richard Nantalambo asambye ettaka lya bbulooka ayogedde obuzibu ayitamu n'okusaba minisita gavumenti ebaleke. Naye nze kyensaba gavumenti eki ebeere ya kisa etuleke tukolerewo bye tukolerawo kuba ffe tetuzimbawo tulimirawo buki bulimizi. Minisita Musa atuyamba atutaase ku bantu abo abalala bisente bazze otutunyagako ebya bwe tubadde tukolera enkulaakulana n'okufuna ekikumi ekitutaasa. Ate Alex Wekola agambye nti balina ebizibu bingi era bakubuulira minisita okuli n'ebibiri ebisanyiziddwa mu Buyikwe kwogatta ne Mabira. Ekisooka njala minisita atulungamye bulungi etteeka lirambika litya ku bwannannyini bw'ettaka lya Minsani eri abatuuze kubanga ffe wano ewaka olaba tuli ku Minsani land ey'aba Katuliki. Etteeka ligamba ki? Minisita twagala atulungamye. Aladdisi w'ebikulu Red Major David Matuba baddazi wano ku Bukedde TV wano mu pulogulaamu yatuchogereko okwongera okubangula abantu ebikwata ku ttaka akunze abantu okubayo mu bungi bamanye ebikwata ku ttaka lyabwe. Ntegese olukiiko era nalulaganisa nga ntwala woofiisi n'okulambula kwembaddemu nga nkiyise Land Balaza okutuula ng'abakulembeze okutuula ng'abantu netwogera ebisoomoza mu ttaka. Vakanga n'olumu abasinga bafuna ebizibu. Nakoze dda lisiti yange y'amasimu era n'obwoyagala kutusaawo eno osooka nga nti RDC mpereza lisiti ya security committee yonna mu disitulikiti. Kiyamba nti bw'oba ofunye ekizibu teweetuga wekka, you are not alone. Okubira ono ono akubiriza n'abantu bulijjo okolanga ebiraamo. Kiraamu kirungi nnyo kiyamba okukendeza enkayana n'okiwandiika ng'otegeera. Ye Sharifu Kibika atwala ensonga za poliisi n'omuntu wa bulijjo Lugaze asibye abantu bonna okujja mu musomo bayambibwe ku nsonga zaabwe zitakakosa. Abantu mwenna mujje kuba mugenda kufunamu kuba minisita w'eby'ettaka omubeezi minisita Mayanja agenda kubeerawo kusomesa abantu tufe okulaba nti tubayamba okutereeza ensonga zaabwe n'okubawonya okubajja oba okubagoba ku mateka ga. Mukazi Kivombe ne David Tamale bakusakidde eggulu eno Lwabukedde TV. Kale n'emboozi ezo tugenda kuwummuzaamu katono. Tugenda kudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu mulimu gano. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu.
Abawanguzi ba Miss ne Mr. Bukedde season eyokuna bakwasiddwa ebyapa byabwe. Essanyu Ekikacho mugataliiko nfuufu. Smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Available in all supermarkets near you. Move It Baby Jelly, all day confidence. Jajjaffe yayita abaana baba amasiga. Bw'ayita abaana baba amasiga n'abagamba abangi nti kabaka ennyonyi yaffe muzinga agiwezi. Tulonde akabonero. Abaana bali 11 abamasiga. Bwe bajja buli baana ne balonda akabonero. Nze jjajja ngo wesiga mwenva. Yagamba tweddira ensega. Abaana balonda ennyange. Abaana balonda enkusu. Abaana balonda ŋŋaali. Abaana balonda akasanke. Abaana balonda endiisa. Abaana balonda nakinsiki. Naye bwe baakuba akalulu abaana 7 bawagira nnyange. Ne bajiwa kuno n'obubonero ne bagamba kanyonyi keeru ate kanyonyi kalina omulimu kalunzi. Awo nno ne basalawo tweddira ennyonyi ennyange ne tuba ku nnyonyi eri kabaka gye yaweera ya muzinge. Kulika nnyo mukumulamu ku kitundu kyaffe kyakubiri ekyagataliiko nfuufu kati kigulewo n'abawanguzi ab'empaka eza Miss ne Mr. Bukedde 2024 ngeno yali season eyokuna. Olunaku olwaleero bakwasiddwa ettaka lye baawangula okuva mu bannaffe abanjovu estate developers. Bano basemye Bukedde olw'okubawonya obupangisa. Omuwanguzi ye Brian Olwaleero Letitia Nalwoga yawangula obwa Miss Bukedde ne Brian Mukase yawangula obwa Mr. Bukedde season eyokuna. Aba company ya Njove State Developers abasangibwa Nansana babakwasiza ebyapa by'ettaka lye baawangula mu butongole. Ettaka lino nga lisangibwa Kakiri Simba Mannyo liri ku bugazi bwa futi 5 ku 10 era ng'erya Nalwoga liri ku poloti 1903 ate erya Mukasa liri ku poloti 1929. Ebyapa bibakwasiddwa akulira company ya Njove State Developers Gerard Bate n'abawa n'empapula ezinabayamba okukyusa ettaka lino okudda mu mannya gaabwe. Nalwoga ne Mukasa Musanyu basiimye abanjovu Estate Developers olw'okusuubiza ne batuukiriza. Tuli basanyufu nnyo okubanga tufunye ebyapa byaffe n'ebintu bya ddala baali batusuubiza ndoza kyonna addagamba baabasuubiza ebyapa babibawa kati olunaku lwaleero babitukwasizza era tuli basanyufu nnyo wakati tulina amataka gaffe. Twebaza abanjovu Estate, twebaza Bukedde TV. Mwebale nnyo abanjovu Estate Developers, mwebalire ddala nenanyini nyo tumwebaza nnyo akeezuso. Mu ngeri y'enjawulo beebazizza Bukedde TV1 olw'okutegeka empaka zino nga kati bawonya obupangisa. Bukedde TV mwebale nnyo okubanga musobola okufuula abantu abatalina nnyo kyebabawadde musobola okubayamba ate okubanga babaku kyebaba. Mbeebaza nnyo abanjovu olw'okukwata ku bitone byaffe ate wamu ne Bukedde TV olw'okuba nti yeyatutunuza mu mbeera eno okuba nti tubadde bawanguzi ne tuwangula ebyapa bino. Batusiimye n'olw'empeereza etawunyikamu ne bakubiriza abantu bonna okujjumbira omulundi omulala nga tuteeseteese. Bate ayozaayozezza abawanguzi olw'ekkula lye batuuseeko n'abakakasa nti baddembe okutandika okukozesa ettaka lyabwe nga bwe baagadde. Tebaagala naye mbakuutira nti ettaka terifunda terikola ki liyongera value tebalitunda baba tebanaba badikolerako balireke baguze mu banjovu ery'ettaka lisobola okubeerawo ebbanga lyonna. Akuutidde abantu okubeetanira kuba batunda ettaka mu bitundu eby'enjawulo ate nga lyesigika. Ivan Seruwaje omukwanaganya w'empaka zino ku lwa Bukedde TV1 asiimye abanjovu State Developers n'asaba n'abantu okujjumbira omulundi okuddako nabo bawangule. Twala okwebaza abanjovu Estate olw'ensonga nti batuukiriza
ekyali kisuubiziddwa. Bino we bijjidde nga bawanguze ba Miss ne Mr. Bukedde season ey'okuna n'abaabaddirira kye bajje bakomewo okuva e Dubai gye baatwalibwa ba Ahsan Tours and Travel okulambula n'okuwummulako era nga baamalayo ennaku 4. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Kale bannaffe abavujjirize ab'empaka zino twongera okubeebaza era n'okubasaba nti ne mu sizoni ey'okutaano bannaffe temutusuulirira ate n'abalala mwongere okujja mwegatte ku mpaka zino ey'Obukedde TV1 bwesuubiza etuukiriza. Tweyongeddeyo ne ssentebe w'ekyalo akwatiddwa olwo n'asomerwa emisango egy'okugezaako okutta abantu omwali n'abapunta bwe baali bagezaako okwerula empenda z'ettaka. Ono ne banne babadde baliira ku nsiko okuva lwe bazza emisango gino. Ssentebe w'ekyalo Gwanika Muluka gw'Emuge ennabyewanga mu ggombolola y'enkozi mu Mpigi nga ye Kayongo Charles ne banne okuli Kyaze Adson ne mukyala we Nansukusa Sylvia batunudde ebikalo n'okulumwa obujiji bwe basimbiddwa maaso g'omulamuzi wa kkooti Mpigi Jane Francis Nanvuma n'abasomera emisango egy'okugezaako okutta abantu. Bano n'abalala abatanakwatibwa bavunaanibwa okugezaako okutta Waswa Paulo ne William Buwemba bakoze ba kampuni ya BK Wava Property Consultants bwe babatematema ebijambiya nga bagenza okwerula empenda z'ettaka lya Bukenya Edward. Kigambibwa nti Kayongo Charles n'abalala batanakwatibwa mwagezaako obumenyi bw'amateeka okutta Kasule Buwembo William. Wadde munnamateeka waabwe agezezaako okubasabira okweyimirirwa kyokka omulamuzi n'omuwabi wa gavumenti Drea Kansiime bakigaanye ne babasindika mu kkomera ekigo bamaleyo wiiki 2. Negwongerayo musango paka nga 22 ogwokuna. Ssentebe ne bannamaaso gongedde okubamyuka munnamateeka waabwe bwagezezaako okumatiza omulamuzi ku by'okubeeyimirira n'abigaana nga ne be baleese okubeeyimirira omubadde bazadde baabwe ab'eŋŋanda n'emikwano basigadde basobeddwa. Ettaka eririko Kanaaluzaala lisangibwa ku Bloka 338 puloti 445 okusaako Bloka 328 puloti 169 emawokota nabyewanga nga liweza yiika 6 era nga bannannyini lyo abakiikirirwa Jemba Bikwalo beewuunya ate ssentebe w'ekyalo okubeefuulira n'akumama ntu omuliro. Amateeka go gajja banonyayo gye muli gabavunaane nga bano bakola ki nga bano gabakutte. Ku kyalo ekyo kuliko abantu abanoonyezebwa abawera ddala 50. Bano bazze poliisi katugisaba nayo kulugwayo n'abakyabula yeyongera okukola ki okubanoonya. Okusinziira ku bifaananyi bye tufunye ebiraga ebyaliwo okwolwa abakozi bano baasimatuka n'ebisago eby'amaanyi ku mutwe n'emikono era emagombe baasimbayo kitooke. Abaasimatuka obulumbaganyi buno okuli Ntege ne Kiwanuka Akireewo balumiriza ssentebe okwekobana n'ababatuusaako obulabi misana tuko. Ne batubuuza kye tukola tubaddamu nti tusimba mayinja. Chairman kyava agamba nti temusima, tumugamba nti tewategedde awo mukakyaze kwekuleeta ejjambiya 2 emu n'agiwa bba ne batandika okutema Wasu. Chairman ekyamazima yeetaaga asooka asibibwe ddala kuba chairman kintu kyeyakola kibi nnyo kuba twayagala okufuna enkwatagana mu kiseera ekyo ne ate yennyini n'alagira abatuuze be muteme abo. Waliwo n'empapula ze tufunye okuli n'ebbaluwa ya RDC w'Empigi eyawa nnannyini ttaka era nga tukitegeddeko nti byalo kyokka bano beebaziza kkooti olw'ekituukiddwako nga kyakutangira abalala okwenyigira mu bikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo. Ndi musanyufu nnyo kkooti y'Empigi kyetukoledde okukwata abatemu abo. Oba njagala okwebaza amateeka ga Uganda bagamba nti gakolera ddala. Badde njagala abantu abo bavunaanibwa emisango gya mmadda baba mu Baganda baffe tumanya bamu babulire baba bayiwa baba basula mu mazzi badde abantu 10 bagenda abantu 18 abamu tebalabikanga. Joseph Kinobe yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.
kale kitundu kyaffe kya kusatu tukiguddewo n'akulira ekitongole kya URA agumiza bannayuganda nti wadde nga abazungu basala ku nsimbi ze baali batuweereza ng'obuyambi tukyasobolera ddala okusobola okweyimirizaawo. Okwogera bino abadde ku mukolo gw'okusonda ensimbi ez'okumaliriza ekkanisa ey'akalagi Maganda ng'eneesangibwa Mukono. Akulira ekitongole kya URA ejono kimusinguza kumiza abantu ate mubira ekimu eggwanga lyandidirira lulamanga abazungu okuyimiriza obuyambi mu projekiti ezitalizemo oba kamusinguzi awedde kalagi ku mukolo gwateekeddwa okusonda ssente z'okumaliriza ekkanisa y'akalagi matazi kya Uganda Busumba bwe Nakanyonyi. Uganda erina obusobozi obukola ebisobola kugirabirira nga tetugenze ku maanyi g'abasiyaga. Agambye ensimbi ezikuŋŋanyiza omusolo okwetola ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo zimalira ddala okutambuza emirimu gy'eggwanga ne gigenda mu maaso. Abanaasi tulina okukuŋŋaanya ssente ezisobola kulabirira ensi yaffe ne zireeta enkulaakulana ezikuuma n'eddembe. Okusaba okukulembeddwa omupoliisi George Musoke nga kwetabiddwa kunakulira abakyala mu ggwanga Hajjati Farida Kibowa. Hajjati Kibowa akubiriza abakyala okukuliza abaana baabwe mu ddeene. Batandise okulaba Katonda kitegeeza tugenda kukola ki ate bamaama njagala okubakakasa nti tukuume emirembe singa wabawo akatabanguko mu ggwanga fe abakyala fetusooka okukola ki okubonaabona. Yombulizi mu siyaasa y'abantu okwenyigira mu mirimu egy'ekkanisa. Kirungi nnyo okuzimba yeekaalu ye Mukama kubanga ffe leero weetuli enkya tetuliiwo n'olwekyo tubanga tukoze omulimu ogwo gw'okulaba nti tuzimba ekkanisa tuba tutuukiriza omulamwa gwa Mukama Katonda. Ensimbi ezisoba mukadde kupira patoni zisondeddwa nga musinguzi awaddeyo obukadde 10. Ate omuwandiisi w'enkalakale mu ofiisi ya Pulezidenti Hajji Yunus Kakande asinkanye ba RDC 20 okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ku mukolo gw'okubakulisayo okuva mu ggwanga lya Buyindi bamaze weeki ebbiri nga basomesebwa engeri eggwanga gye likuttemu enteekateeka ez'enjawulo eziruubirirwa okulwanyisa obwavu n'okuleetawo enkulaakulana nga zifaanana enderezere mu Uganda. Hajji Kakande agambye nti bakizudde nti singa eggwanga liteekawo minisitule evunaanyizibwa ku by'ebyalo kijja kuyamba nnyo okwongera okuleetawo enkulaakulana mu byalo. Bagambye nti aba Buyindi balina minisitule ya Rural Development ndowooza naffe tujja kuzaako kitundu omukulembeze w'eggwanga tulabe nga tuteekawo minisitule ekwataganya n'ebyalo ne department eziwerako nga zezirimu nga zezisobola kukulaakulanya ebyalo n'engeri kiyinza okuba gye mu bwavu tubirimu. Agamba nti bagenda kuba kikopo ggwanga lya India gye kisuliddwa okubeera nga kikivudde mu bibala bingi okutwala bano kubanga bo bali mu byalo be badiringa n'abantu aba bulijjo bano abaffe babeera eno mu ofiisi waggulu badiringa bate be baimplimenti gavumenti programu zonna okulanga zikola bulungi. Abamu ku baladisi abakajjudwa mu nteekateeka eno okuliisa Lekkambo w'Ekabalole David Matovu w'Ebuyikwe Fatuma Mandisa Bannabitaka Mukono n'abalala baliko bye boogedde. Tulabe butya bwe tuyamba abantu baffe gavumenti beekutteko newa ssente kubanga ne India twalabye balina self-help groups nga ziri ready mu bakyala babawa ssente bamala oba traininga bulungi ekibadde kibula ewaffe nti abantu tubawa ssente naye ate tetukola follow up mangu. Bateekateeka abantu baabwe waliwo ogundi omusomo gumu gutwala mu Uganda tugamba nti bayinza n'okumala emyaka 3 ng'abantu bali babateekateeka. Kasasiro entuumo nnene lusozi lulamba buli wamu n'etawunya. Omuyambi wa Pulezidenti ku nsonga z'Abannayuganda abeera ebweru Florence Kiremera agambye nti omwaka guno nga tegunnaggwako bakwongera okusitika baladisi 40 eyindi nabo beeko bye bayiga. Tusuubira okuba nga tutwala ba RDC abala 40 Buyindi nabo bayitibwe mu kintu kyekimu. Brenda Nanziri ne Robina Nantale bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kale ate ab'ekitongole ky'ebibira mu kiro ky'olunaku olwaleero baliko abantu bagwikiriza nga basaawa ebibira bya gavumenti nga kino ekibira kye basanze basaawa kyennyini kyekisangibwa ku kasozi ak'Ekamukuzi mu Mbarara bakitemye nga bakuumibwa ab'emmondo. Ab'ekitongole ky'ebibira mu kiro ekikeeseza olwaleero baliko abantu be bagwikiriza nga basaawa ekibira ekisangibwa ku kasozi k'Ekamukoze obwedda batema emiti nga bwe balina ne zibbundooza ezisigula ebikonge era omusasi waffe bwatuukiddeyo
okulira ebyokulabirira ebibira mu NF Mbarara Moses Kabereiho ategeezezza nga bwe baliko abantu ebakutte n'ebikozesebwa agamba nti olwawulidde amawulire ag'okuyingira ettaka ly'ebibira baasitukiddemu era baasanzeeyo abakuumi ab'obwannannyini nga bakutte emmondo era bano babalemesezza okutuukirira ababadde batema emiti. Twakika mwanya konka titwabaasa kwikirizibwa kugira eki twakola ahabwokuba hariho abaserikale ba securuko batakwikiriza masitafu bitu kutahamu. Agamba babeetegudde kyokka mukodda bakomyewo n'abasirikale ne bakwata abakuumi bano ab'obwannannyini nga baakubatuusa ku bali emabega bw'ekikolwa kino. Omukulu DPC wa CPS Mbarara Kizire Nawaaha yabaasa kutuyamba, twabaasa kukwataho abantu babiri nimwazyo so abo baliira mu poliisi ahari Mbarara era baggyeewo n'ebibaati bye babadde beetoolooza ekifo okuziyiza abantu okulaba ebibadde bigenda mu maaso. ija na enforcement officers ba National Forest Authority tuyaho fensi ibaye batiireho y'ebibaati kandi twatekinga charge y'omwanya ogwo. Ssentebe wa disitulikiti y'Embarara Didas Tabaro ategeezezza nti nabo beewuunyiza okuwulira nga waliwo abafunye ekyapa ku ttaka erimanyiddwa obulungi nti lya kibira. Lino ettaka lya National Forest Authority. So kineewuunyisa okusanga nti waliwo abantu abagamba nti balina ebyapa ku ttaka lya National Forest Authority. Asabye abakulu mu Mbarara City okulaganira wamu n'ab'eby'ettaka basazeemu ebyapa bino byonna. Katusaba aba City Mbarara City Authorities basitukiremu mu bwangu bakolagane n'aba Uganda Land Commission bakansolinga ebyapa bino ettaka lidde mikono gya gavumenti. Akulira akakiiko ka Mbarara District Public Accounts Committee Kamugesha agambye nti yeewuunyiza okulaba ng'abantu batema emiti ku ttaka lya gavumenti n'okutyoboola ebiragiro bya pulezidenti ku kutaasa obutonde bw'ensi. Tonija kwerebera ebinaali ebaananya byasobera nimangu ekyo ekibira n'ekya NFA tikiri kya disitulikiti ya Mbarara konka kiri omu disitulikiti ninga hati kiri omu site ya Mbarara konka n'ekintu ky'obusaasukire nibajja kutubyara emiti konka hina bariyo nibagira bata so itakeri nkirebuka hina bariyo kwenda kurutwara. Era asabye poliisi n'ab'ebyokwerinda okulaganira wamu nga balwanyisa ekikolwa kino. So nansaba poliisi tukwatanise na NFA twena tulijje tutumirire ekikolwa ekyo. Fatuma Nagudi yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV. Ate waliwo omukyala aloopebwa ewa RDC nga bw'atamalaako mu nsonga z'ekisenge n'asaba omwami ono amusegulire agende abeeko gye yeeyiriza. Bano batuuze mu Town Council ey'e Kanoni mu disitulikiti ey'e Lwengo ng'omukazi enju mwagoba bba ye yagyezimbira nga yagizimba nawaabwe. Florence Nagagereko omutuuze w'e Nakalembe mu Town Council y'e Kinoni disitulikiti y'e Lwengo yakawangamudde bw'aloopye bba Frank Ntambi nga bw'asusse obutamalaako mu nsonga z'ekisenge. Si kyamwagala olw'embeera gy'ampisizaamu y'okuntulugunya y'obutaweerera abaana bange n'obutandabirira. Ono asabye amyuka RDC Fred Kasekende amulagira muviire mu maka gaabwe. Omwami wange yasuula obuvunanyizibwa nga taata angoba mu maka ate akayanira n'ekijja ky'abakadde bange. Kyokka Ntambi asambaza ebyogeddwa mukyala we n'ategeeza nga wamaze ne mukyala we n'emyaka 25 ne bazaala n'abaana 5 kati nga yeebuuza ye atamalaako mu nsonga ezo ate bw'ayinza okuba ng'ayina abaana abo. 2000 twali tuli mu byaffe bwe twatandika okubeera ffe ne tukwataganya ddala okutuusa kutuuse kati. Ayongedde okakasa nti ebyogerwa si bituufu mpozi nga mukazi we yalina ekizibu kubanga ensonga zino zaatuukako ne mukakyoko k'ekyalo nti kyokka buli lwamutuukirira babeereke bonna nga yeekwasa nti mulwadde. Yatalika okuba nga takyagala kugenda ne bamukubira kusima mugamba omwana oliwo n'abaga nti nze ndi mulwadde. Ntambi naye alumiriza mukyala we nga bw'asusse okusomba abasajja nga babaleeta mu maka gaabwe nti era ali mu kutya nti bayinza okumubbira endagaano y'ekibanja kwe batudde. Olunaku naye saasuze obwe nga nasuze mu maka amakulu neekeera n'emyendayo natuukayo saamusangayo mba ndi awo zaali ziwera ssaawa nga 3:30 najja n'abantu 2 ye waakusatu ku pikipiki baaba ez'okumakya
bawawota bwe bati mu lujja ne bandaba kyokka omukyala akatemye bba nga bw'atalinawo kantu konna yansanga wange ewa mama wange weyampa era ennyumba ey'ekijja oluvannyuma lw'okubeera mu nnyumba nga yattaka yasaba tumenye ennyumba eyo tuteekewo ey'amataffaali buli mujango nga naye osumpanda bantu zange RDC Kasekende abasabye okulaba ku ndagaano y'ekibanja omusajja kyakayanira n'akizuula nti yakijja kya ludda lwa mukyala era nti ntambi yeegazanyiza ku buko kubanga endagaano eno terina weekwogererawo ekyo kiki kakati basikale ulira kino ekibanja era mu byobugagga ebiteesebwako kino tekiriimu. Omukyala ategeeza nti RDC azze kuyambibwa kufuna ku ssanyu ly'amaka kyokka yeewunyizza ate bba okumusibako ogw'obwenzi. Ebyo bulimba kuba ekisinze n'okumunkyayisa n'okumunnemesa kunnimbirira nakuntulugunya nakunzivoola nga bwe njagala abasajja nga bwe nnina abasiguzi. Ab'enganda z'omukyala okubadde wagaba Moses basabye b'amateeka okubayamba ku muka ayagala okutwala ekijja kyabwe. Nze neewuunya ne famire ffenna okutwaliza awamu kulaba omusajja oyo nga yeesiba ku ttaka lyaffe ery'ekijja n'okutuuka okugamba mbu nno liri alyagala linako n'ebiwandiiko ate nga waffe yafungirwawo bufumbirwa. Amateeka gatuyambe agugwe ku kijja kyaffe agenda amateeka agaweere ewuwe katogeze gabizi agafujja ayi wepanka. Florence Tumupende yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.